Kajja bamwerana omusaba ki? Bajjajja mbasaba okisooka nze saagala siri mulimba sirimba. Njagala ku bintu bampe ku bintu. Jjajja Ndawula ngambye babiyita buuma. Bampe obuuma obuuma n'obujjo. Bampe obuuma n'obujjo alyeyo ng'ommanja nkuwe. Alyeyo wera obwetaavu nkuwe. Alyeyo ng'oyaya n'obudde okundabako atuddeyo ng'osanyuse. Wali agadde okuba n'olubiri olw'obuwangwa n'ennono ojjanjabe kuba nti Jjajja njagala okutandika n'enkya. Ebigabo by'okangera Uyo ow'ekinnansi atubuulire kuba yabaddeyo. Lwaki simukubira? Logo why waliwo kasumba essimu yo oba nkyagira. Omulokola aba alokoka kati oyo aba akoze atya? Aba akyusizza enzikiriza. Ng'akyuse. Aba akyusizza Enzikiriza. N'essimu eno ekyaliko ku bizibu bye yafuna. Yagitaddemu dda koodi. Yakyuse. Kati ali mu bajjajja. Alaka asamira. Obwongo obadde tebugenze kwani akyuka. Kati ndowoozeza yagadde ku ndaga nti waliwo omusiraamu eyazze n'akyuka nawayo ebintu babikole ki. Kati mukwebuuza ennyo okusinziira kwani akampeereza ne ŋŋaana edda ono tasobola kupeereza vidiyo eri random nenziramu nenjiraba ngeze olaba caption wano nengata ebifaananyi nga ng'omukulu akoze eki. Swaba Kasumba akyuse. Ye Kasumba bamweyana. Kati ye Kasumba bamweyana. Swaba yayingira obusamize 2015 abadde nga butambuliramu ebbanga lyonna. Era lumu namukyazaako nga nkyali ku ssuubi awo. Twali twakamala interview ng'ogenda ku ssuubi? Nanga majala genda na Mwandulizi mbo yalinga amukolera ku nsonga ze. Webbaaka mukazi mbw aliyo mitiyana. Kati nenga swabba ate mufo kyogende wa Seeka atugenda na Mwandulizi nanga muganda wange. Weri kufuwa oli ebika. Bwatu bwe yaŋŋamba. Ne kati ntegedde lwaliro kye yali ategeeza by then nali muto. Naye abasamize munange bangi abeerimbika mu ddiini eno olw'okuswala mu mbeera yonna naye swabba tuyinza katumwebaza olwaleero nti ayatudde. Naye abaffe abamwatuzza bo balire GT. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale, happy new year, ladies and gentlemen. Yaba mumanchi eno yeshuje nasuko kola era. Omwaka oguwedde. Twali wali. Kale twagala bandiriza mu mwaka ompya basibo ni bannyabo. Welcome. This is 2026. Ensi gye badde yogerako. Kitegeeza nti no twongeredde okukula mu maaso ga screen zammwe. Naye gwe nawe tumanyi okukula kulina obuzibu obumu. Ffe tutunuulira abalala nga bakuze. Ffe tetwerowoozaako nti abatunula naffe tukola ki? Naffe tukuze. So akati era ne yayimba akayimba gundi okuze yeteekamu. So now kitegeeza 2026 ebintu bingi of course mulimu okulonda naye nze ntanya okugamba abantu okulonda tulonda bakulembeze si bangi nnyo. Bw'obageraganya n'omuwendo gwaffe abaki abantu. Kakati naawe baako obulamu obupya bw'osalawo okulonda omwaka guno. Osalawo okugamba nti obulamu bwe mbaddemu obw'okubbaala kati kannondeyo obulamu obulala obw'okusetolinga. Okitegeera. So nga tugenda mu kulonda abakulembeze nabo osobola okusalawo okulondayo obulamu obupya. Osobola okusigaza obulamu obwo singa owulira nga tebukoze bubi. Naye nga tugamba abakulembeze bannaye katuweeko ku mulala. Naawe osobola okusalawo okulonda obulamu obuki obupya n'ofuuka omuntu akyuse ate yeeyongedde. Kombaaniriza ndi ne Sula ne Kasige kuliko omwaka. Omwaka twaguyiseemu ne tujja eno omanyi natandika 25 nga ngamba abantu bannange temutwagaliza mwaka mpya tetunnagutuukamu. Naye nga asatu bw'ofa emisana oba totuuse. Okitegeti. Naye kati twatuuse mwaka mupya Saimo kyayogedde kikulu. Mwe mulowooza mulina kyusa bakulembeze mulowooza mulina kyusa bibali wala naye naffe nga abantu
consistent change eyo ba improvement ne buba bukoledde obaako byoyongera okukola ki okwongera okukatiza ne banga bisobola okubanga bikola ki nga bitambula naye tugutandise na guno tugutandise nkyali mutembeeyi bayizolooza nannyuka jumpers ne t-shirts zange zitambula bulungi ne bazannya abantu bonna be tutambudde nabo omwaka oguli abadde bagula edduuka lyaffe tuli mu kukola final tests mwe abali mu diaspora eri eyeewala online shop era tulina abaakozeyo order za testing nga bali eyo katwagala abudde mwe banaabifunira ne quality enaaba ekoleddwa kuba eyo tugenda aba n'okusalawo kutini mu quality okitegeera naye nga twekakasa nti kijja kubanga kitambula bulungi so weekend esooka eya January wenaggwerako tujja kubanga ati nawo watambula. Yes sir. Sula. Muri muteba nanga batulaba ku Saimo official Katonda mulungi titutuuse mwaka gwa 2026 twali bwe tuteranga wogambye Saimo 2025 twali wali etwogera bingi nnyo abantu bangi basodo kubanga ate bafira mwaka omukadde wetukudde olunaku olwaleero waliwo vijje yayatikira nnyo vijje Musa ayogera nnyo ziti buyindi kuki biyindi nagina yamanyika nnyo ku TV ya ABS nawalala so yafudde abadde atawanyizibwa ekirwadde kya sukaali ne pressure so tiyayingidde mwaka mupya gwa 2026 gwe yaguyingidde webaze Katonda ebiseera bisinga abantu mbagamba nnyo nti omwaka togwekulisa webaze Katonda okuyisa mwaka omukadde wabula okuyingira oba oliawo omwaka omupya ffe wetuli bingi betugenda okwogera ku lunaku olwaleero Saimo atuganye okwogera ku biri ebyayita katutandike n'ebipya okutambula olunaku olw'ejjo abadde 31st nze enkola yange omwaka gunsanga mu kkanisa n'omukazi tannemesa agenda mu kkanisa biri waliwo omusajja towulyako emboozi y'omusajja munne gwe yali atwalako ewaabwe mu kyalo nga bagenda Mbalala atuuka mulwero omusajja n'akyusa emmotoka n'agirinnya n'atuuka e Kampala n'amugamba vaamu tujja kwogera nga tamubuulidde yamuweereza musinamu ekikazi ebbanga lekibadde kinsuubirizza kyampeereza n'ebifaananyi nga siswa kugenda bannange oyo omusajja mwagadde zepagidde ye mbadde sinayiswa agenda Mbalala so naye tesisuubira ekisala kuli mesajja newe mbanze sigenda Mbalala so naye mbadde ngezaako okutunula mu makanisa omanyi kusaba nako yafuuka culture for the past 10 years or 15 amakanisa gajjula ku nnaku z'omwezi nga 31 ebe Catholic Church abanafu aba Anglican era namirembe babaddeyo naye ndowooza abanafu abalokole basinga naye mu observation yange Pastor Robert Kayanja yabaddewo awo Rubaga Aloysius Bujingo pastor yabaddewo Makerere owa Top TV yabaddewo awo ewayise Pastor Bugembe yabadde Nansana Doxa yasirwadda ku ntebe wali eri ku kidde oluvannyuma lw'omugoba ennamboole n'amala n'afunaawo naye namala mugoba wano mundeeba kubanga omwaka oguwedde yalinga akolera Namboole nedda kakati guliwo okujja wali yali improvising yali improvision nti bwagenda Namboole ekyamazima ennaku zo waliwo yali aŋŋamba nti omusajja wange ennaku zo gavumenti agikubisa nnyondo omanyi mu nsi waliwo bayita aba senior citizens and is part of those people yes. Anze mu ndowooza yange Serwadda felt he was disrespected si lwakuba nti ekisaawe yali alina osigala nga akikoleramu naye yalowooza nti tebandimulindizza kutuuka nga bulayo ennaku mmeka 5 ne bamugamba alisa tujja kukikola ki tujja kikozesa kwe kujjaawo ekyo ndoza yagambye kannanga omugongo gwange sijja gubateerawo kambasabulemu and I think akoledde nnyo abaawinga eri naye ntunuddemu observation yange abasumba betwandibadde tuliyita abakulu sayidi eyo bagaininze amaanyi okusinga ku breed eno gye tubale tugamba nti mpya abato simanyi what could be the problem bw'ogende Wakayanja almost akuba okuva ku compound ya Miracle Center ezo parking zonna n'agattako kisawe kya St. Lawrence ekyo waliwo walika volleyball court yako baali basabira awo ku Benny House area omwali stage eri yakola wonna
awo nna wakolewa abulako batuuza mu kayanja ka kabaka yayerula nembiri ayo mukaka wake tolina magezi so naye bere bikeka kayanja ne doksanda naye abantu bangi siganjo ati wabadde bantu naye ndaba abasumba babawa abakize ku bannaabwe naye luli babadde baswagolingamu abaana bana betuyinza oyita abaana the generations of Pastor Bujingo and below babadde batandise okubanga ne waliwo baani abalala awo ng'ovudde ku Pastor Bujingo nova ku Pastor Bugembe fanero oluzungu tulinawo ne Merenio Ministry musajja ali awo mumpi bagenda muzika mu kibiriiti mere gundi nalebo oyo online tanafuna chachi nkola mpya yakuweereza badde manyi online naye ate omwaka egubadde guggwa asize kwanalaizinga byansi tatunatubulira ku bayimbi ba gospel baleese naye ntanezuula kikyalimu kyalimu tanakitegeera gospel industry tagiwadde nnyo budde kyokka ate twali tusuubira nti engeri gyali eno naffe yanaatuleetera ku bayimbi ba gospel omwezi nalebo yali waakantu era omwana yali agenda kumuttira ku kirabu gundi ku kirabu Amnesia yawe yakuba ebikonde biyitirivu kato ebyafikawo ne bikwata ettaka olwo kubayita lupi munnaye tutuuka ono omusajja yali amanaginga ba B2C amala okutwanjulira abayimbi abapya ba Brandways n'abalala atuwa ssente ez'okuwa abamawulire ndowooza buli omu baira yali ofune $5,000 kati oyo nga yakutte ssente z'abamawulire baziwa nalebo ng'akyali ku Galaxy Apostle John kale akwata buli omu gwe yasanga nga mutunulidde obulungi amuwa omutwala mutunulidde ko lupi tomanyiira tontabala siri kutabala muwe ekyawano so nasanyuka nnyo nga alokose naye nenzijukira nti omwana yali amuttidde kwa Amnesia sanga ati mugenzi kyoga kiwenga obujulizi asokiwako ng'obujulizi nti bale nava wala nzi so observation ya mweri etya mu overnights kanikidde kugwe kasiri kuzuwaki soddo okulabako oba walina gye walabyeko kuze nalabyeko bukalango yabadde abantu basaba teyinza butabaayo n'ekiwa mirembe simanyi oba abantu bagenda mu overnight sezo lwa bizibu oba bagendayo just lwakwagala kumala kadde na mutonzi oba lwakuba naye ate ku luno bw'otunuulira balansi y'ebivvulu n'overnight oyinza ogoba n'ebizibu bisusseemukko obungi kuba otunuulira bulijjo ebivvulu bijjula nnyo nawali ne wajjula ebyawo naye ku luno ate ebivvulu ebisinga byekubyemukko ate kati zo overnight nezikola sikiwa nti alina obudde obuyinza oteka Sheraton kati so abantu basabye overnight ezo sizinaako buzibu omuntu okutandika omwaka ng'agutandikidde mu maaso g'omutonzi we gwakkiririzaamu naye tekitegeeza nti bw'omala okuvaayo ate ojjoyonooneka paka ate lw'oliddayo mu maaso ge ng'azinakuza omwezi ameka sigala mwoyo mukwano sigalako mwoyo at least kale Jackie sigalako mwoyo weeks 2 tumanye nti at least wakoze eki waluddeyo kitegeera gambo kusaawe mu dakiika 20 okitegeera kyova ennaku ze waliwo abantu bebagambira nti osobola osanga omuyaya alina amatatutatu alina amarasita ge alina amaki naye ng'ate akolaganika naye naye n'osanga omuntu buli kaseera aleluuya biki eriyo abantu lwakuba kale nti oluusi abantu bafunamu sentiments enkyamu nga twogedde ku bintu bino eriyo abantu nga bakuba bagiyita batya bismillah bagiyita batya nga beyanjula bismillahirrahmanirrahim biki n'abiwa byonna salaamu nefuuka salaamu naye ng'omutima gwa nnende baaba nenneeyisa gyeyisa bwebbalibbali nga tekola ki nga tegatta so katubasabire mwenna abaatukiikiridde mu kusaba musigale mwoyo okitegeera obwedda ndaba alabako ebimu kubanza 31 nalayira siddamu kubeera wabweru olwo olunaku lulinga olw'amagaali eyita eno n'eyita eri neebeerewaka ne monitoring ebintu nga ebikola ki nga bwe bitambula okitegeera n'abasumba nga bwe badde ogee nti abasumba abato abakulu bazzeemu ne babasingamukko ku maanyi waliwo ekikyetera okugamba abantu nti never underestimate the value of time tonyoomanga akadde kaki tonyoomanga amaanyi g'obudde oba omugaso gw'obudde omuntu ng'abaddewo obudde nga buwanvu n'asigala nga yeekuumidde mu kitiibwa kye ne byabadde akola ng'abikola mu butuufu bwabyo igwe ne we bajjako ewuwo dakiika 2 n'otandika okutagala
basigala bajuliza eri gye bakola ki gye baava omanyi tulina abasumba abato oluusi abamu benyigidde ne mu kantu akaddala balwana bali so hungry for numbers kati ne bamaliriza ng'oluusi beekutte bubi okitegeera kati mwe buli we mwekwata obubi obusumba bulinga bya bufuzi by'opposition evo ono mukulembeze Kyagulanyi bw'avaawo Lawrence asobola okujja n'atuulawo bano ne bagoberera Lawrence kubanga atudde mu kifo we bakkiriza nti wateekeddwa okuba wakola ki wateekeddwa okuba waatuulawo kitegeera kati mwe buli we mukolera ensobi mubuweereza bwammwe ne mulowooza nti oba mufuuse ba kitalo ne mwagala ennyo concentratinga ku bitagattako bano abantu tebajja kkowa kufuna abakulembera mu buweereza wabula bajja kunoonya alternative endala okitegeera so abavubuka ato tulina sootingamu n'okutegeera embeera eyo nti bw'osanga Pastor Kayanja nga wojjidde akusinga abantu totandika kweyambula na kukola bitajja ensambulo okubayagala omusingi ekyo si kyekimaki ng'okitegeera osobola okukula ku peesiyo n'otuuka akaseera nga weeyagala nabo abasajja abo nabo baaliko nga balina numbers nti okitegeera naye ng'ekisinga okuba ekikulu 226 abakulembeze naddala mu abali mu gavumenti oba wagenze n'osabako essaala eyo ekkulembera olekerawo okubba eddagala mu malwaliro nditwale mu famaseyo bw'oba ng'oli mu nguudo essaala eyo sigala ng'otambula nayo ne mu ofiisi bwe bakuwa ssente za bajeti y'enguudo ingini oleme muwaako haafu okitegedde kubanga ddala oluusi kikola ki oluusi kisukka tubalaba mu matya kimutuula mu maaso ne babawa ekitiibwa ate mumala ne mudda gye mulina okukola ne mukola ki ne muyiwa okitegeera so Katonda abakulemberemu enneema gye mwafunye etambule nammwe mwaka gwonna sula watunuddeko nze nazunze ekiro kyonna nazunze okuva 2025 paka 2026 nazungidde emyaka ebiri naye natuseeko ngezeza kulaba nga ntuuka ate sibe nasobodde okutuuka nze nno okwawukanako nammwe nabadde Wakiso eyo omanyi kati ontwogera ku bantu ab'enzikiriza abakuŋŋaanyizza abantu si balokole bokka naye amakyaki gonna gabadde gajjudde n'ab'enzikiriza ey'ekinnansi nabo babadde n'abantu ate abayitirivu so nze nafunye omukisa nengende Wakasiko Mutaasa yabadde wanzikiriza ya nnono wa kinnansi yabadde Wakiso bayitayo essala okyamira Wakiso n'odda munda eyo yabaddeyo n'olubiri lweyabadde aggulawo baluyite w'omutukuvu Mukasa abantu babadde bangi nnyo nalabye ne jjajja Zonto Opetu bonna abantu babadde bangi so lwaki abantu bakomyewo nnyo ku basumba baabwe banaaba abakadde muneeno tekiri ku basumba bokka ne mu music oba oliawo gyekiri nti ogenda okulaba nti katono nnyo Wakasiko Mutaasa adde ogenze nga ndiga nze ndi mukwano gwa Kasiko Mutaasa ate ndi wa mawulire nagenze ng'owa mawulire naye nga nenzikiriza eyo sigiinaako buzibu yes kubanga ffenna mwe twava yes mumbeera bwetyo so kino ekyenzikiriza nti ba senior pastors bafuna numbers nyingi ate okusinga ku bano boolya bwe tubadde tumanyizizza amaaso tekiri ku basumba bokka ne mu music munnange bwe kiri nti ogenda nolaba nti abayimbi abateeka ebivulu ku Serenaawo bamwami Aluuna bamisaaki ssaawa zigenda okuwera 9 nga Serena ejjudde nga tiketi oginoonya tokyakola ki tokyagiraba naye nga waliwo bano abaana abato abatubuusabuusa bakuba pate biki n'endala n'ogamba nti ye waki ate abantu baagadde nnyo bano abantu ab'edda so kati n'oba oliawo n'enjiri nayo bwetyo bweri nti abasumba bano balinamu that experience nti akubuulira okuva ku generation yonna ekitali ku baana ababuukabuuka olw'okuba baagala numbers n'okuba nti baagala okutraining oba oliawo ku social media so nze natambudde nayisekawo lubagamira ku Cathedral ndoza saa zabadde nga 7 naye nga n'emmotoka teziyita ne boda teziyita nga kutambuza bigere so nga abantu bangi nengamba bannaaye so bonna abasumba bonna buli omu gye yategekedde abantu be bonna baafunye naye ekiruubirirwa kiri nti ebyakututte ebikutwala mu church wakuba nti abantu babeera nnyo excited ebiseera ebisinga tujja kumwogerako alina ebizibu oyo kale saagala kumulumba saawa zino naye ebizibu bingi nnyo ebyamutuusizaawo so abasumba nze mbawa ekitiibwa engeri gye beconductinzemu n'engeri gye bakolamu obuweereza bwabwe nti abamu tebakyali kukyamuukiriza okitegeera nti omuntu aba ava ewaka ne famire ye ng'akimanyi nti ze ŋŋenze wa Kayanja olw'ensonga ze zimututte n'atagenda yekka omusajja n'agenda ne mukyala we n'abaana be
kubanga akkiriza nti oba oli awo Kayanja yalina amafuta agasobola okumuterereza oba okumuyingiza omwaka gwa 2026 kyekimu newa Ssenyonga kyekimu newa mu basumba bonna buli omu gye yategese so buli omu gye yabadde gyayingiridde omwaka kyewasabye Mukama akikumalire. Naye nze ndowooza conflict resolution yesinze ottawaanya abasumba naddala bano abapya. Ebizibu mu maka ebizibu mu bantu betudiiringa nabo tebyakatandika. Naye ojja kusanga nti Pastor Kayanja yabadde n'ebizibu ebimwogerwako ebimutambulirako naye engeri gy'abiresolvinga abiresolvinga na emotions. Yes. Ekyetaaga okuwa obudde akiwa obudde newe kiba kyetagisa kirinza myaka 10 akimanye temusobola kufa mwenna ne muggwawo muba mukyali mujja kubeerawo. Kizibu abafa okusinga abalamu munnanga okusigalawo abafa be basinga obutono. Kaakati ne waba kyetagisa kiwa myaka 10 akiwa emyaka 10 n'amaana akikomyo n'agamba nti kaakati mwawulira nti mu 2005 nali nakola bwenti 7 bwe nakola okategedde ekyo kikulu nnyo. Yategeera obudde. Yategeera ekigambo budde. Kyova ogenda okumalirizanga tugenda mu bba ne tuzikebera. Ayinza okuba mu basumba jjo yasinze okufuna abantu. He learned how to resolve his conflicts. Takyamuka mu buliwo ne mu butaliiwo. Y'omu ku basumba abasinga okubeera close to power. Ne publicly tavaayo kwolesa buyinza bwankomere. Awemanyendo nali mpuliddeko Pastor Kayanja oyo ng'ayogera ku gavumenti eno tajoogerako nga muwagizi. Ate Kayanja singa waakogera ku ggwanga ate oyinza onnyiiga ennyo before first kigambo kye ekiyinza obbeera waawo. Kati webanga abali mu gavumenti abali mu nnyumba ya president baba ba first kati ate waba ajoogerako nga talina mu first family naye ng'alimu abo abaleeta first family. Because akulaga nti alina authority mu buli kimu ebitambula wano. Ne tomuwulirangako ng'alina opposition gwalumba. Mulimu abantu wano abalina obuyinza nze be nakkiriza naye nga tebabujaajamya. Kyova emabegako ali nali ngamba abantu nti mu Uganda abantu abasinga okubeera n'obuyinza obwenkomeredde teboogera, tebalina social media platform, tebabeera ku zi TikTok live, ne be bantu betusanga wano gwe wakubyemu biliyoni emu ne bakuwa emmoloka y'obugombe gwogoba ku kkubo n'akubira bakulu badde n'abagamba ntono yaani sula oyo mumulekawe tumwagala omuguwa gwe gunanyweza ne gukwata ffe tujja kumuno tujja kunona omulamu. Ne waba akuba essimu ababwate. Yes. Omuvubuka ono okutambula ng'akuba obugombe kitugattako. Aga mulekaawo. Mukama wange obalaba bwe batawoganya. Bonoona. Mulekaawo ogganye. Okay. Bayinza n'omuwa example bamugamba batabani baabwe baali bakula bwe babeeranga mu nju nga basirise nnyo teweeraliikiriranga nti ye kati balekaawo. Ng'anyiga essimu ng'agamba okay. Sooka ove ku kubo let them pass. Era aba ali awo agenda okulaba nga we wamuyitako speedi otuuke gy'olaga. Ate nga bodda mu reverse omuyiteko era n'akwewogoma katini ati nga bwe yakola luli. So Pastor Kayanja ndowooza ali omu ku bantu abali so close ku buyinza naye ng'ate tebakikuba abantu mu maaso. Wano mu Uganda omuntu nga buli we yeekyusa maama asobola okumukyaza. Nga tabubawala. Omanyi taata is political. Yes. Taata osobola omugamba muzeeyi ndi wano mawokota ne badde nsabo gye. Sijja sobola wava ku ssimu. Ono ankubidde yani anti muzeeyi gw'olaba oyo alina abantu abamugoberera 5,000. Nja beerawo. For him is political. Yes. Era having president tolowooza nti oba omazeeyo. He's political. Kasaba mugattira ne bwebati ne bamugamba nti muzeeyi awo tuba tulina kinamba zetusigazaawo. Nti ayagala ki nti muweeyo ekifaananyi agenda atabukira ab'ennansana ajje. Tegedde bulungi. Kati ate oliye alina wano. Anyway, ndowooza insight eyo ennungi eri nga tutandika omwaka. Now, ku nsonga yennyini ey'amasinzizo. Jumba aligaweesa alabiddwako amakyago olunaku olwaleero ng'ali ne Swaba Kasumba. Gwendabyeko baafuuse Kasumba bali bamweyana. Wuyo ow'ekinnansi atubuulire kuba yabaddeyo. Lwaki simukubira? Logo why waliwo Kasumba essimu yo oba nkyagira. Omulokola aba alokoka kati oyo aba akoze atya? Aba atuusizza enzikiriza.
ng'akyuse. Abakyuse n'essimu eno ekyaliko ku bizibu bye yafuna. Yagitaddemu dda koodi. Yakyuse. Kati ali mu bajjajja. Alaka asamira. Amawulire gakusanze wa Kasumba okutyo. Muntu asharingidde kagundi ka video. Ne katunuli katize mu kusooka. Obwongo obadde tebugenze kwani akyuka. Kati ndowooza yagadde kundaga nti waliwo omusiraamu eyazze n'akyuka nawayo ebintu babikole ki. Kati mukwebuuza ennyo okusinziira kwani akampeereza ne ŋŋaana edda ono tasobola kupeereza video eri random nenziramu nenjiraba ngeze olaba caption wano nengatta ebifaananyi nga ng'omukulu akoze eki. Swaba Kasumba akyuse. Ye Kasumba bamweyana. Kati ye Kasumba bamweyana ng'akyusizza enzikiriza. Of course ze simulinaako buzibu. Sikiinaako buzibu ne justice buli kaseera mba advocatingira ekintu kimu. Bw'osalawo okugamba nti ogenda kufuuka mulokole ovudde mu byobuwangwa. Ebyobuwangwa tobyokya birekera abo ababikkirizamu basigale nga bakola ki nga babikozesa. Bw'osalawo ng'oga nti ovudde mu busiraamu oddayo mu buwangwa toweebula byambalo by'abasiraamu ba kitabo kyabwe. Akoze atya? Ye bamwambudde lwakono yabagambye ye aligawesa abagambidde osigenda byotya bannaye tugenda bizzayo buzza mu buki mu bulungi okitegeera. Bamwambudde ejjubba. Bamwambudde ejjubba ne bamuwa n'engoye agenda akyusa ajjemu ekkanzu okitegeera. Naye nga bagamba ekintu kimu bannaye tetwokya kintu na kimu tugenda kubikwata bulungi. Tugenda bikwata bulungi tubizzeeyo eri baki eri bannyini byokitegeera. Nze ndowooza kaba kabonero kalungi ak'okuba ng'okola ki ng'otambula mu bwotyo okitegeera. Lwakuba simanyi ate kale enzikiriza zonna kati zigenzeemu competition ya gundi yakyuse gundi yakoze bwati ne bwati kati ndowooza ako ke kaabasisa okujjayo yambulire ku stage. Noba osanga yandize nga yerumu abenzikiriza eyo nga bangi wava mu kanisa gye bagendayo. Kakati ekizibu kye balina kimu bano abamu kye ndabako kye bagezaako kwagala okukola kwe kujjawo akabubi. Omanyi yo n'abagikiririzaamu abalala bagikiririzaamu mu kyama okitegeera beekweka. Kati eriyo revolution etandise okutambula abantu abaagala okujja mu maaso babe nga batirisiti bakikulembeza nga akikulaga ki akulaga amazima nti nzikiriza kino kitegeera. Kino ngenda kigamba gwatulaba abantu abasinga boolaba mu ggwanga wano naddala wano ewaffe nga bamaanyi abasinga balina ekigere mu buwangwa bwabwe. Ajja kujja akulimbe ayambala omudaali gukomeeno ajja kujja akola eki. Era nalaba obwana obumu obwali bwemulugunya nga ow'ekitiibwa Katikkiro afukamidde mu masiro ayogera eri bajjajjaabe. Bwaliyo eyo mulimu abantu abamu nga enzikiriza zabaleetera okitegeera. So kye nayagaddemu kimu kyekyokuba nti basazeewo ebyambalo by'abali babikwate mu kitiibwa babibaddizeeyo nga tebabikoze eki nga tebabyokeza. Kati nammwe ab'enzikiriza endala bino ebintu bye mujja ne mwokyayokya oyinza omumaliriza nga gwoyokyereza ebintu aterere mu Yesu ataasiraanye busiraanyi ng'ekimubonyaabonya kimu wandikutte ebintu by'abandi n'obireka nga ewabikola ki nga ewabisanga okitegeera. So Swaba Kasumba atambudde oyinza okiraba ng'ekyokusaaga naye ebintu ebimu bitandika nga byakusaaga. TikTok eyo yatandika nga ebyokusaaga ng'olaba abavubuka nga bagezaako batandise otuula mu sawundi ez'obuwangwa na biki nga balinga abaddamu okutrackinga ebigere byabo okuva emabega wa gye baakola ki wa gye baava ne bakadde baabo bye bataabagamba oba bye baabatunuzaamu mu ngeri ekola ki mu ngeri endala okitegeera. Kati olwaleero omuntu nga Swaba Kasumba aba asobola okuva publicly n'akola ekintu ng'ekyo kitegeeza abantu bangi kuba bano kye baagala kimu. Bw'obanga ddala ogendayo lwaki weekweka? Kkiriza ogambe nti nze ndi wa buwangwa na nnono era wano bwenti bwekola ki bwentambula okitegeera. So Swaba atukubye surprise y'omwaka ndowooza banaamuyimbako mu gundi bano abakola ennyimba z'omwaka nga guggwako bamwami Walukagga baseyitidde liseedi naye agitukubye naye nga kyekyo tekirina buzibu. Obadde oli surprised? Aze siri surprised okulaba Swaba Kasumba nti afuuse jjajja bamweyana. Kyesitegedde onaasonyiwa okuyingira mu submission yo. Swaba Kasumba yawona. Okuwona kutya? Anti baamusiba. We baamusibira awo n'empulira yagamba nti ate simanyi oba n'omutwe ne gulwala. Yagwako eddalo. Guba mutwe mulwadde. Ntandike? Kireme kwogera mu kapitaleeta. Kiwandiika nnyo. Sibadde surprised okulaba
Swaba Kasumba nga ayatudde. Ebbanga lyonna Swaba abadde musamize. Naye nga tannaba kuvaayo kwatula era nga kimulumiriza nnyo. Aluddeyo? Aluddeyo nnyo kuba kati emyaka giri Swaba yayingira obusamize 2015. Ng'aludde. Just aluddeyo buli kwatula. Ayinza obuzibu bwena n'essula. Omukono gwo okuwanika Bayibuli ng'awaadiisi. Swaba yayingira obusamize 2015 abadde nga butambuliramu ebbanga lyonna era lumu namukyazaako nga nkyali ku ssuubi awo twali twakamala interview nangamba njala genda Namwandulizi mbu yalinga amukolera ku nsonga ze webbaaka mukazi mbu aliyo Mitiyana kati nenga Swaba ate mufo kyogende wa Seeka ate ogenda wa Namwandulizi nanga muganda wange weri kufuwa oli ebika bwatu bwe yaŋŋamba ne kati ntegedde lwaliro kye yali ategeeza by then nali muto naye abasamize munange bangi abeerimbika mu ddiini eno olw'okuswala mu mbeera yonna naye Swaba tuyinza katumwebaza olwaleero nti ayatudde naye abaffe abamwatuzza bo balire GT bagibwako adiithi mu nkola bwetyo kubanga tulina abantu bangi nnyo abeerimbise mu busamize nga beenoonyeza byabwe mu mbeera yonna Juba mu revolution ya gundi y'ebintu ebyo omanyi ekisooka bw'oba oli waako onaayambala ekizibu onosooka omanya challenges ezikyetoolodde obusamize enkola execution yaabwo kyova nti mama fiino oyo abadde akyali w'amaanyi mu basamize olw'ensonga nti yabutugondeza nze ebbanga lyemulabidde simusangangako na lubugo simusangangako na mmindi omala mulumba mweŋŋangira bulenga yatabukira eyo oba okitegeera kakati obusamize buno nti ffenna nga wetutudde wano tosobola manya madiini gaffe paka nga tugagambye lwaki omusamize bwatutulamu ye alabika nti ono simumanyi nono simanyi nono simanyi naye ono musamize oba okitegeera kati Jumba ali omu ku baagezaako okurevolutionalizinga enzikiriza y'obuwangwa etuule mu nzikiriza endala ng'amala kukugamba nti ndi wanzikiriza eno n'okitegeera wejagala olowooza kubanga legitimate yaabwe endala URSB bawa bbaluwa tulina kugenda mu bajjaji ate obusamize bo ene buli muntu akifuna mu ngeri ye naye sijja kukomerera Jumba engeri ani yamusamiza ani yamufuula Ssenkulu n'ebirala esinyiza obutagendayo olwaleero katutunuulire ensonga ya Swaba Kasumba azza atya okufuuka ekyo kyali olwaleero Swaba yafuna ebizibu yali alina edduuka ly'engoye lyali ku Hamu awo nayingiramu ebintu bino bamukuba bamutomeza nemwe ate woyingira bino ebintu bya golodi ate ojja kuba muyitirivu nnyo kati nayingiramu ebyo ebintu n'atundatunda bupoloti bwe neyeewolaawola gye yeewozeewoze sente ne bazikola ki ne bazikuba era abantu bamanyi sitole ya Swaba Kasumba mu Hamu omwo bo basobola okukubuulira engeri kiki yafuuka n'amaduuka n'atuuka ekiseera n'agasiba ebintu byonna ebyalimu ne babitwala dami ne bazifulumya ebweru nga bamubanja batuuka n'okumusiba bamusibaawo yes nga tewali muntu amweyimirira ne bitabuka mu mbeera yonna obusiraamu nabwe ne butavaayo kujja kumulwanya kubanga Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Nti wajjajja ndawula ne basirika ne bagamba waayi ate tunaakola ki olwokuba nti ye yali tayatulanga ensonga kiti baamusiba ye tebaamulwanya ate basiraamu baavayo wadde okumulwanirira mu mbeera bwete so Swaba abadde asitwagolinga ebbanga lyonna naddala mu ngeri y'akasente ate bano Bajumba ne kulannama n'abalala ne bajja ne bamuyita n'omwaka kati kizibu kyo kyaki nti kya $5,000,000 ffe tukuwadde 10 okugeza
jangu eno mu bajjajja ate bajja kwongera n'okukugabira yensonga ki nti bamugambe nti osaba ki bajjajja obasaba ki ngeri gy'okyuse n'agajjajja bampo yabuyise bulezi buuma babuyita buuma ndoza ze ssente so ekigendererwa kye ali mu mbeera yeetaaga buyambi abundabunda so n'alowooza nti n'agenda eno n'ayatulira ddala n'amutegeera nti omusamize aweddewo emirimu ajja kuba ng'oba oli awo bajjajja bamuwa ku ssente ye bw'ati bw'akirowooza naye nze nga bwe nkugambye nti Swabba Kasumba nze mumanyi abadde musamize okuva mu mwaka gwa 2015 era abadde ng'akola ebintu bye behind the curtain kakati mukama yamusaasidde neyejjayo ng'awulira akooye kubanga eno abadde ajja n'azikuba sola 5 ate ekiro n'agivuga paka eyo gy'agenda owulidde n'akuma ebyoto kati bambi atuuse time ng'ali confused ali awo nampawengwa aga oba Allah yasinga oba jjajja muwanga yasinga kati ate bano bagenze ne bamugwako ne bamugamba nti ekizibu kyo tugenda kubikumalira tandika okulya emmwanyi ozimale ku ttale kuma emmindo bonywa ya mitwe 9 ginywe ebizibu byo yajja mukasa agenda n'ennambaga bagenda bikolako n'agamba weewaawo n'ayatula naye kye namusiimyeko era nga Kasiri wagambye nti teyavudde ennyambala ya Busiraamu jasi yeyambuludde ejjubba n'agamba nti yalimpa yali amwogedde ba yali Saudi obawa n'agamba ejjubba lyo lirino ndikuddiza mu mirembe siryokyeza bakoze ekyenjawulo abasinga obungi abava mu madini amalala okujja mu busamize oba bava mu busamize okugenda mu bulokole bayokya ebibbo bayokya endeku bayokya ebiki ekyetawo olutalo munnange nno obusamize tebulina buzibu ng'eddiini yonna weetalina buzibu buli muntu alina eddembe okusinza eddiini nga ye waabulira wawulya nga wagezaako Katonda ng'olaba nga wagezaako mu Katonda gugolooza nti gokkirizamu tiyono Katonda ng'olaba tebijja bulungi ng'ate wogenze eno mu bajjajja olaba byanguwakkiririza mu ekyo era teryagenda kunenya nnyo so saagala tukomere yani oyo Swabba ndoze katakyali Swabba kati afuuse yendawula yani bamweyana Kasumba nenze nsaasidde nnyo abantu b'ekigangazi kubanga omwana oyo bamuzaala kigangazi awo era yali yatumanyiiza nti buli nnaku z'omwezi buli we tumala okusiiba Idi olunaku lwa Idi abantu b'ekigangazi tusula mu ngatto asula tuyimbira mu Busiraamu era nga kyekivulu kyokka ekikolebwa ekigangazi mu kisaawa awo naye abasamize bazzenga bajja bamutomeza nzijukirako twali ku dance floor nateeta obawa waliwo Kimbo omanyi olungi n'agenda muwe emmotoka kojja n'agenda muwe emmotoka akamotoka kali awo kalina ebisige nga tosobola nakasimbula azze abonaabona olw'ebyenfuna mu mbeera yonna ate yakamuwa era mu kaseera ako weyagabira ennyonyi etaliiko mipiira kojja Kimbo n'agigabira omu gwe saagala kwogera wano omumanyi Fuula yamala n'agigaba kale ennyonyi nga terina wagenda amafuta bali bagibagira wali eri mu ndeeba gwe wagirabako ennyonyi naye akimanye ennyonyi teyaliyo ennyonyi y'ekiwawu ojjukire yagwa yagwa wakyamuliibwa yagwa kiwawu abantu ne bajja ne bagyekubirako ebifaananyi kati bwegwa ndowooza banyini bagikeberanga tejja kukola ki kuddayo ndowooza ne bagamba otufuna agituweeramu awo ssente ennyonyi nga bweri kokojja nti kati ndowooza ne babaawo manyi kati babulooka wabaawo bulooka ndowooza agamba kojja ndogenda beera omu ku bannayuganda batono abalina ennyonyi mu Uganda n'agigula kakati bw'agigula kwe kugijja ekiwawu we yali n'agitwalawa nga ye yaguze ennyonyi njagala mbeeko n'ennyonyi mu luki mu famire ate naye n'agitonera omwana ow'ennagundi eno yani oyo ow'emasanafu namugamba nti kwagala kwenkwagala mu mutima gwange nkuwadde ennyonyi agenda okunoonya bagikubira ekisumuluzo nga tewali tiga amafuta bagateeramu bwati so anyway munatusonyiwa tusekamu nenga ensonga ziri serious bagitwala ku Ero Beach sajja abonyebonye n'ensi naye kale naye nze ndowooza
abantu bonna naddala abali mu comment section nga tonnasekerera Swaba Kasumba kati bwegende wa Swaba genda mu Swaba Kasumba gye yagenzeemu mu nkukutu otereeze. Yes, manyi ekizibu ky'abobuwangwa nze obuzibu bw'embala bamu tebakola kutereeza bakola kufuna sente za Museveni abamu which is wrong. Yes. Abaddugavu lwaki kubanga obugagga for example kati laba lineage ya Kyagulanyi eyo teyandyetaaze kuddamu kwavuwala ontegedde abo Katonda abayambye generation kati isatu ontegedde bulungi ne family zonna basobola okusimbira ku ye ne bagaggawala kati abo mu bazungu baba tebakyaddamu kukola ki kwavuwala n'abalala bonna nga baze kati family ya Museveni lwaki yandizeemu okulabika ng'abaavu oba kitegeera naye ekizibu nti we have spiritual problems. Yeah. Those spiritual problems zimala nezikomawo nezitutawaanya abali eno wansi ate ng'ezo solution ziri wano oba kitegeera bulungi ku ground. So bw'oba oyagala nze namukwano wange yaŋŋamba Sayimo lwakuba yinza obutakukkiriza yingira na ssimu kugaana yingira funa obudde genda mweye embuga ya Walumbe Etanda Etanda bapaakinga amamotoka ojja kulaba minisita gwotya nga bajjajja bamuwadde assignment nti buli kumacakeera ku makyo yero olujjo ne babugundi abalina ng'atambulira na mbigere naye ng'ali mu bigere ng'akola ki ng'akola ng'ayera wegendayo bugenzi ofune wooteeka akakeekako weebake ojja komo nga mindset yekoze eki ekyuse ng'ensi ogikoze eki ogitegedde. So kakati Swaba ennaku yo gwagikola ki gwagimanyi lwakuba just Swaba Kasumba n'abamufaanana tebalina okumanya ezo ensonga si za kutereeza nti olw'okuba si za kwatula nti nteredde nti nkyuse action gyeziri bw'ona olowooza nti kati komaze okwatula kiwedde kati then aba yakwatuzza aba yakulimbye so kati alina okugulayo ko amayembe obulogo n'obusamize bwabukana. Yes. Era omulimu gw'abasamize omunene kwe kwawula obulogo n'obusamize. Yes. Obulogo obusamize kwe kusinza omutegedde kuba ne mu kanisa waliyo abalogo pasita alina amaanyi ge yajja e Nigeria yaba mulogo. Yes. ate ono abizzaayo ekyo kirala kisinziira akozesa kyo bizzaayo waba abiddizaayo mu Bayibuli naye katinze nkugambye nti omusamiza omusawo ow'ekinnansi alina amayembe n'omusumba yagenda n'abaako wakwata n'afuna amaanyi bafaanagana ontegedde omusamize asamira obusamizi yenkanankanira ddala n'oyo omukyala golaba atava mu kkanisa bamuyita intercessor bonna basaba era olumu basaba ne batafuna ng'owo omukanisa batafuna n'onalakakola ki n'atafuna kale ebyo mbadde esatu birekawo nyaa tugyetingeko in mu bivulu bannaye Abitex ekivulu kata kimututteko naye nagwe nagamba nti nga iketu ovosira bawo badigize ba bivulu bya 3 abantu babiri balina okutuula beebuulirire Abitex ne CBS olwo lunaku bakolenga bonna oba bakkiriziganyiza olumu oba oluusi balwanye ne beebuulirire buli anaayagala akola ebi byagende wuwe bayinza okumaliriza nga waliwo emiranga egikola kyegikaabwa Abitex omuti gwakamwegezaamu okumutta emabegakaabo omuti gwamusibamu ggoozi olisegana gujiga guti abakaamuti wekola ki omayingeri kino kankigambe bannayuganda mindset mbi tulabye abajjeni eno twabanoonya abaana bayinza oba bagamba naye omuti tujja tuuka eyo nga lwatuyise nga Abitex sibo amazima gali tegw'omuti mu political era nze nkubuulya ekyo nakyo kirowooza omuti gwali naye yali agamba simba omuti yali yavaawa bambi kwemanya kibuti omuti gwali gwera okusimbibwa naye activism eri mu butonde
abantu bayinza n'okubanga batyanga bagamba no venue yaffe tukyakalira ataga tusibe emiti tunadigidira wone bagamba okujja. Mwe ekivulu kya cricket oval kyaganye bulala. Ekivulu kya cricket oval kyo kyaganye. Neze nja kusaba mwami Awiro tulake ewammwe otubaddeko nnyo. Annaye. Awiro ofuuse yaddayo nga tunagenda kwebi. Yaddayo ewa. Aizo bakati ayitawa. Aizo babeera. Bantu tuyinza obba tuli awo. Awiro ayina waabeera ekyanja. Ye yanjula atugambe. Okitegeera. Kwanza n'abaana abato abakongo bangi. Oba baana be. Ndaza. Abasinga bapepe kale. Naye Awiro. Bw'obanga tobeera muno mu Uganda, tulake ewammwe tugenda kuswaliza wano. Nalabye crowd Awiro gye yayimbidde, kati nga wobeera n'abaana abato. Jjukira naffe olwedde era Awiro tuliko wansi we kati naye twamulabako nga w'amaanyi. Kati bw'oba n'abaana abato n'obagamba oyo yali musajja w'amaanyi, batuuka ne bagamba agaawa. Okitegeera? Awiro tulake ewammwe. Tugenda kuswaliza wano bwa bwereere. Okitegedde? So, oba baabuukira omanyi waliwo ekivulu ekyali ku gavana. Kyaleero. Kati ekikya gavana agenda kukola. Naye ndowooza ne baagala bamulozeeko wano nga beka babadde beetaaga erinnya eddene olyokugatta ku party after party. Lwakuba kati gavana yo yakola erinnya lyayo neyeteeka mu kategole yayo n'abagendayo. Naye Awiro abakubanga agenda yimba ku bivulu birala nga si kya gavana kyandisaze. Banditunuulidde walijjukira abantu basobola okupimira ku konsati etabadde naki etabadde nayo kitegeera. Naye nze nja kuba ekyebivulu ab'ebivulu by'ensisi gya bbalwako nnyo nja bbaga ekintu kimu guno omwaka tulwane okuddamu okukola ebinazza abantu mu bisaawe. Twabagamba wano nga mutandika okukola ebintu ebigenda okugoba abantu mu bisaawe. Ebivulu nga mutandika biteekamu ki, mubikubiramu nseke, mujjula ebitannajja, mukola bintu nga mukola ki nga bwe mwagala okitegeera. Ate n'ekirala ekiyinza okuba nga kyabadde kitiisa ebivulu bino, abantu babaze kulaba abayimbi ebyaddala. Eri abantu abalina endowooza nti abayimbi bali bize mu kampeyini. Oyinza obutakitunuulira timing kintu kikulu. Abantu abamu bayinza okulowooza nti gundi bamutimbye nga twamulabye ekkoboka. Abantu abamu bwe batyo bakola ki? Bwe batyo batambula okitegeera. Ne tukizza ku economy in general naye eri awo naye ebyayo bikola ki? Nayo bitambulawo bityo okitegeera. Naye ng'abantu beetegekera ennaku zino naye olaba tebazze wuwo. Ebiseera ebisinga akatale tekalimba. Omanyi olina ky'oli mu kukola mu bukyamu okitegeera. Naye kubanga amanyi nti kukivula nze natukako time neneraaliikirira enkuuka nga ndaba Abitex ali visible nnyo. Anti yagirako propaganda mungi tojjukira bino ebagamba nti Jeno yamuwadde ategeke ekivulu ekiggalawo omwaka. Oba busentimenti abantu babuusa amaaso. Obutu babubuusa amaaso. Wabanga okulera nsente zaali nkya mumanye ebivulu ebyo biraba. Isoko ino bane audience etandikako n'ekivulu kya Abitex kyabadde kikalu totale. Ati kakati Saimo kyekitye nagambye abantu batandika okutta ebivulu nga bakiraba babwe tebakitegeera. Luli oli bwe yafunanga ssente za sponsorship n'abaako ne gyakubye ssente ng'alwana nnyo at least ayiwemu ab'obwereere. Perception esigale ng'eraga babeerawo abaki abantu. Kakati baatuuka ekiseera nga balina gye bajja budget ezitaliiko accountability. Jeno mukwano gwange yampadde ez'emmeeza 2 gundi nampa kino ono mu gavumenti nampa kino kitegeera nga tekuli accountability. Kakati olwokuba tekuba accountability ne batalwana nnyo kukakasa nti bamakinga sure n'abantu bakola ki n'abantu bajja okitegeera. Kati perception y'abantu towards ebivulu n'etandika okufa. Jjukira omuntu ajja mu kivulu azze kudigiddamu ayagala okulaba abantu nga bangi. Kiringa kutandika laba mupiira mu kibanda nga tebaayo bantu. Emipiira gy'amasaza ne gitandika nga abantu bajja ne beesangayo 10, bajja ne beesangayo 2, batuuka nabo ne bakola ki? Ne bakowa kiba ekinyusi kiri ekibanyumisiza ekyawamu ekya social event kiba kikoze eki? Kiba kifudde okitegeera. Kati abantu kasita baakulembeza enseke. Ng'oli atuuka nga talina na kyagamba abantu akimanyi tebajja kujja naye ye n'akuba ensekeze. N'agenda ne miliyoni ze10 ewaka nga teziriko akola ki? Agamba. Batta future y'ebivulu n'endongo. Kati okuddayo okulongoosa abantu bakakasa okudda mu kisaawe ate nagwo mulimu mulala. Kati abantu abasinga kibasumbuwa kimu abantu manyi tewali accountability agenda gimu bangi. Sula. Ebivulu cricket over buli kimu nga bakikoze. Kyaganye ekivulu ekyo. Ekyaganye omusajja w'enkofiira nnyini Abitex. Kubanze natuuse cricket over awo. Nawo wabaddewo. Guys natambudde kuva 225 paka 226. Ng'ekiri nabadde ndi eno waggulu eno nga ku
bayita oluguudo bayita batya ninge no wansi mpulira lingala afusse lingala ne ndowooza ekiri munda okutuukayo ng'osawo n'osamba omupiira bwoti ne gutambula paka eri nga tewali gwe gukoonyeeko ningamba hamba ekivulo kyazijjukiza embaga ya Isima n'Amina omwaka guno gwennyini oba omwaka omukadde gwe twabaddemu embaga ya Isima n'Amina twatuukako tetuga mujje ebimala bbalamu tebibatuuka eyo musembere wano oguyiseeko essaawa emabega Isima n'Amina yaliwa biliyeti 24 tuva mu 25 yaliwa 24 era 25 gwe tayogedde ku kigambo kivu 25 mubaddemu Zamba ne Pius ne bigayi so Abitex alina obuzibu bumu bigayi banaye musajja w'amanyi olaba agulo kati yawummula oze ekivu tekimusalanga ate ebizibu ebyo ebivulu birina obuzibu bumu nti Miku Wine yava mu retirement n'asula Gravity ate n'addayo kati ebivulu ene sagala kugendayo abaana bambulera bajja kunyiga naye Abitex alina ekizibu kimu Abitex promoter mulungi naye Abitex alina obutalotalo bwalwanalwanaawo butategereka oba bubeera buva ku ssente kuba emabega kaawo era waliwo obutalotalo bwe yali atandise okulwanaawo omwaka ogwedde ndowooza enkuka ye yagirimu ng'ekifaananyi naye nga abateka baali balala yagirimu kubanga ssente zirina gye zaava eyo guli gwe gwali ogwaluba luba yali yagivaamu ddenku guli ogwali gwaluba gwali 223 waliwo ogwa surprise gwe guliwa waliwo mengo bwe yeetegekedde ndowooza 223 awo nga batabuse n'Abitex sooka owulire mwaka ki ogwa posta eriko Bob Wine naye nga ali mu kisiikirize gwali ndowooza 223 yatega 224 luba yalimu 2 yaliwo 23 kwekwo kwe bakubira balaiji kakati ne tujja mu 224 nkuka ki bwe bagirako Bebe Cool omuzindaalo biri ate bikadde Bebe Cool ate yali aludde nnyo azemu okuyimba mu nkuka 225 ate si bwe bamutingira awo guno yayimba bulungi we yajja n'agira ku kifo kya saha olutalo nalindula bulungi gwe wajjako omuzindaalo soko ekama kiyeyeyo baleeta abaana ba Operation with Equation ati eya 24 ewamma ya 24 kitegedde kati eri 23 yeriko ekifaananyi kya Bobi Wine si Bobi Wine kati musaatu Rage akakundara nteeke actually bamuleeta nga avudde mu nkuka ya luba yali down nnyo yaluba yali down nnyo waluba yagatta ebintu bibiri era yajanja kubakozi andi ye nkuka yasooka promote okutunula mu kamera anti baluga press conference bapresenter balina okwekolera gundi zaabwe bino ebya promoter bisigala behind the scene otaddemu ssente naye tusigala tuli face ndowooza yalabanga bapresenter bamulaga kati nga naye yali presenter n'agamba kakole ki yali represent n'ayambala ekkanzu n'agamba fe basajja basajja kabaka wetuliwa wano kumba aliyeka yagamba bba yayogera mu pululo ngalisinjula kati wemala okugiramu awo Abitex bwajja kujja ne tekiniiki eyo Bob Wine si Bobi Wine kati eya 24 Abitex mumaze okwawula n'aba NUP bamuteekako wali eri kugundya bannange era Bob Wine si Bobi Wine yeyankwa kyo kubanga bamuteekako wali mu kasaawe kulufula si Bob Wine yeyankwa kyo naye Abitex yali agitegese bagamba yalinayo ssente kati 24 wetujjira mwesi kuba njagala mujjukire nti abategeka wali kulufula bali enskin but nobody kati bali bagala kulumya Abitex okitegeera Abitex press conference wagambye abayimbi bano wammanga tebalidda n'agoba Mayinja n'agoba Aliyeni n'agoba Bebe yabayitanga majja gaabo Ronald Mayinja Patrick Mulwana Moses Sari yayogera ali obulala yakuba abantu baawo n'abagati Aliyeni nga akasanyaze pure nakirira wa Nkwatyo festival nakira nkwatyo kandi bagamba kinzo kubeera Abitex amala okwogera ebigambo na uyanga ekivulo ekigenda okukola anayo n'ateekayo ssente anti bapromota baakoma kuwa 15 okujja mu ssente oyi baakuwanga obudde kyali kya syndicate
endongo gye Kampala mukuŋŋaanya ssente bakugamba nti okuva ku ssaawa emu paka 2 gwajjamu gwakwata ku mulyango oba oggyeeyo zonna oba toggyeeyo kasitobanga era kasazigwako ng'ali ku nga konkona nkwatemu naye kati ekyali kivulu mwali buki anti kakyagwa bugwi kyagwa bwe tekyali fulani naye ekyalabise 224 ye yalimu abo ya operation wealth creation kati ng'abe NRM baagala kulaga kuba NUP tusobola okujja mu nkuuka ne tugikola ki jukira yenkuuka Bebekulu gyasooka okuyimbako oluvannyuma lw'okunya ku mmeeza ya oluvannyuma lw'emyaka emingi nga tayimba ku nkuuka anti abantu bajja kwebuuza lwaki yali tagiyimbako tiyalinnya ku mmeeza All right, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 ati Buganda mengo emmeeza teyali mu Palm Award obusungu wali tebwerabira obusungu bulinga mukwano oyo mukadde yatendeka bogere basembe naye ndaba Bebekulu yajjira ne gaali ya Fangoni awajjira ne gaali ya Fangoni najja n'ayimba atuuka backstage asanga saha yalinze dda bamugamba ayita stage manager kyekiri ku line up saha yaddako twagala Hudamani aveeyo saha gye naye kati gomalojje wakati Hudamani bwavaayo nze nzireyo kano tekasobola kunsookako stage ayo gasonga yatende tumuwulira ku TV tekasobola ate mwamuwulira ku TV oli mzee byali giyitamu wakati twamuwulira stage manager ave n'amawulire tasobola gawaani saha Hudamani bw'amala okuva ku stage nga Bena ajja Bebekulu agikola ki agiwulira nti akati akoze eki n'avaayo ne gaali ye bana wawo mubayi maaso mu madaala bw'ati nkayoola batayagala nze nkola ki nzirayo akati Bebekulu agirinnya kati omwana yajjako saawundi paka nakati kwa wakibere eri mu byuma waggulu bakizuula wano kati bagijjiddeko wali nolabe wasengeri gye wali wafundafunda omuntu eyali asobola okujyayo yali Dr. Kwefu tokyogera yali kyogerako bulungi yali asobola okujja wansi tuweeyo omulala omutini ku CBS ali busayize kuba omukono gwa walewale munene tegusobola kukwata muguulu walewale tajyayo sandulaba wano nga kubina ebyuma bino ebikwata stage side zeeno omusajja we yajja n'anyiga n'agamba bajjeeko kino ono gali wakali pakano k'ebituka yani naye ate oyo muwanvu era tajyayo sende munene jajja anoonya naye nyini jajja nanyini ebyuma yabyetoolola byonna n'alinnya ne ku ntikko waggulu naye ekisiga okusesa ku kivulo ekyo bagambira nti bagamba naye mulekerawo okuyimba kabaka ajja bebe n'agamba naye Ssaabasajja kabaka ayingira kamale kave ku stage agenda otuuka nga alaba atadde ekigere babadde balaga kabaka saa yagamba tebumanyira nebere ebintu ebibeera mu nkuuka 25 yeeno gyetuvaamu Winnie Wamami mwalabe kye baamukoze ani Winnie Wamami wasaha I mean Winnie wasaha Winnie Wamami anti yakati yakula Wamami yavaayo kati liri yali lyewaka kati we yavaayo kati Winnie wasaha saagala beera butirize ku fayire bayimba bonna oluyimba n'abasiba nabo babalina ogenda tufuula abajulizi ku fayire Winnie wani n'obwobusonga obutono nga kooti etuula olunaku olumu tujja leeta omuggo tugumbulule kooti ya Uganda ekimanyi
bategezaako kubira Abitex wano n'essimu tannagizzaako. Musajja omutimuleke sebo badde okyagenda maaso. Mbadde ngamba nti ebivulu byonna byatambudde mu ngeri gye byatambuddemu naye Abitex just abaamuko n'obumulumulu obwo ndowooza ye muntu akuuma obusungu n'agakambalageko bulaze mu mbeera bwetyo kubanga obulango bwokka bwakubye mu after party bubadde ndowooza emitwalo nga 10. Waliwo yaŋŋamba wa TVM yamugamba waayo nga mpulira break erimu enkuuka nnyingi nsaba onnyongereremu obulango naye nga kwayongera obulango olwedde abadde ayinawo obulango Abitex mu kulanga neera ne bagaana abantu bagaanye naye nze ndowooza kiri ku venue simanyi gwe kyolowooza. Nze ndowooza nti n'abantu batuse nga bali confused w'okulaga kubanga abantu bedde abaafikko okugenda mu nkuuka nga balaba ejjudde nnyo kubanga ekivulu kya Abitex tekina bwe kyabadde kirabikira kati ng'omuntu ekimujja ewaka enkuuka ejjudde kamalega kwaga mazima twanoonyezza ebivulu simanyi bakusheraton wabaddeyo ekintu kyonna ng'onoonya ekivulu ekiyinza okujja ewaka okugenda okulaba ku bayimbi ng'opusoni olina yankuuka kati enkuuka yamaze kujjula nga ejjudde tukapasite nga tolina nawe oyingirira kati abaafisa b'omuswaba naawe katutinetine paka cricket oval okitegeera so cricket oval just bagenzeyo nga option mu mbeera yonna just babagadde kubonereza Abitex n'enkola gy'akolamu ey'ebintu naye bannabuganda batuuka okuleveeyo nze balwawo basookedde ku Abitex mu Uganda time yayinza okukuba time n'engeri gye balasingamu ebintu byo naye bannayuganda nga abayimbi abali kwafuta pate singa amaanyi ago nga ge yatadde mu kivulu ago yafunye venue olaba akasaawe k'eggangwako tokanyumiza kateero tali kiddira nati lake wanu yakakuba lake wanu ekyamaanyi waawo olaba akasaawe k'eggangwako abantu babona kyogezaako kugamba nti Abitex 3 yanditimbye lake wanu kyengamba laggangu tejjula lake wanu yekka kubanza nze wensula ebivulu byawomba mbiwulira naye waliwo venue ezifaanana ng'ekifo ekyo olaba ku summit gundi weyali awo bazwe bateeka n'omala oleeta ekivulu n'okiwa amaanyi bwe kityo naye ng'okimanyi nti walimu area code erimu abantu emitwalo nga 7 tosobola kulemera kufuna mu mutwalo guki Kebe Forest Park ebuloba oba ntegeera kati naye nze ndowooza nti ekizibu kiri ku venue cricket oval eyina ebintu bingi osasula emitwalo 2 omala okusasula emitwalo 2 ate osasula booda ya kasanvu okudde ewaka omanyi lwaki ekyo tekirina kwekwasibwa eri abatimbyewo ng'ezo conditions ezimu weeziri abantu ne bajja just ekivulu abantu baba akiganye buganye cricket oval bajyogerako ebintu ebyo mbw ate booda ekole ki eri atimbawo ne bajja nebayo atimbawo ne batakola ki ne bajja under same conditions mbw ate eggaali ekivulu ne kijjula so yali ku rugby ate jeni ero baganye osoma jeni ne eyokudda cricket wenabala nti booda ekisobola okujja enansa kugumu kitundu ezo ziba nnyingi omuntu agendamu wali ku makutano namanya nate ku azawi yali azawi teyali cricket yali Nwaji yali ku cricket nga si obusente butono nnyo naawe Nwaji ne bajja ne bamuvugiriza n'abale tubagoba gwani naddala ordinary yakola bulungi tipolo ye baali yamukuba muna ate abayimbi b'omu western abo abakyala simanyi lwaki tebalina nnyo feva wano mu central ate abasajja ate Omega naye kyagana Omega yamulya Omega atukane ku stage nga talina ttiimu awoza team syndicate where are you doka where is yours kale yesi mwakoze akayimba ne Cindy lwaki obeera ku stage nga ate oyimba ttiimu syndicate abooli ate jukira baali bamuwadde akatuni ate n'oluyimba balinga abatalukkiriza ku luyimba bonna kubanga buli omu ajja ku stage ayimba sibalanga nga bayimba babiri Omega ndowooza Cindy yajja mpozi nga nzijukira bubiri yajja Cindy yajja naye yajja mu katono tokifiirako nnyo yajja biri 26 tokifiirako nnyo yajja omuntu omusimba ate tomufumita ebiri ati netawunyi oba ekusamba netakulinya omuntu tomusimba n'omufumita naye nga kyo it was ku saidi y'abeebivuga ku saidi y'abeebivuga y'ab'endongo abasacula
simanyi oba naye amabaala gaabaddeyo nandigambye nalabye nekwaluka gabambi ng'akomyewo avudde ku gundi mu ICU baluga ali mu ICU nedda tabangayo kati abantu abo abaana abo baali babyogera nga babyogera byaki ekyanyumidde mu luyimba lw'abako walina ke yaddinganye nnyo yagamba okukeera ne balondayo gwe baagala ate n'obasiibako gwe bataagala tyu okukeera ne balonda gwe baagala ate n'obasiibako gwe bataagala tyu takaveeko kayinza kava akako kamuluma nnyo newumva gwe Magola bagamba yasoma Magola ye yasoma naye Magola ebintu bye yayogera bannaye nti nze baŋŋamba tonajja kuvaayo nze ŋŋende kati nno ne baba akikugamba we bakuteera era nange nalanga Magola ni yamubalira sayimu mwaliwa lwaki mulekanga Magola mwandibadde mumuwe kati senga kati kanti bagambe kino kikimu ekintu kyemutagenda kujjawo nze I've seen people ng'obaddeko mu bayimbi obe ofuna omuyimbi nga akuyimba kwamanyi nga buli kimu asirye kakati akayimba kawedde wano kakati ku CBS ndabaani kakati bugenda gwoluka ku CBS ngenda kubira omuntu wano n'oluyimba kati awo nvuddewo papa kakati ngenda ku beat nkole ntya byonna nga akulaga gwa bikola ki gabimala bw'amala okukuba hit kakati bw'okwata akayimba tuweereza kutwala ku CBS kubira kubizi wano Capex ajja kakola ki kakati ekizibu kya fame oba ekizibu kya ssente kirowoozesa abantu nti n'okutegeera bakola ki ategeera ate ekyo kijja bbeera kizibu nnyo okusolovinga Magola asobola kubanga mugagga naye nga ye n'okutegeera bali batya baawula ago ge mazima ebintu bye yakola okusinziira ku mukisa ogwali gumweyolese engeri gye yaguyiwa yali yakisiru kankigambe Uganda nsolo zibira bwe nti nenkubula ebigenda okubirawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gutulimba mu maaso mu mupya mu Uganda n'agamba oyo mwana nnabbi aludde mu Uganda n'agamba nino sobola okukyogerako kuba tuzayo kyaliwo nga 13 yes ontegedde 2 ameka 20 ontegedde bulungi kakati mu Uganda palamenti yabatasomye mwebali banji naye bw'olaba kusitudde booti emikisa gy'owona miki mitono ontegedde bulungi akali kyali kiraba n'omuto nti nno walukagga ne waabanga alina obujulizi obumusigaza mu paalamenti tajja kukola ki tajja vaayo tajja kusigalayo kakati kyali Magola omulimu gwe yalina okukola kwe kulaga bannabusiro nti bannange nze si kalulu naye walukagga kwenfiira olwantutteyo omusango Magola yali alina okubeera ku ttiimu eyo bwe twandigenze mu kkooti Magola yali alina okukola ki kakati byonna we byandiwedde ensinga egamba ati bannaaye wadde amujjanjaba si yamusikira naye ate n'ono akola ki wali okategedde bulungi era nawano mu kubeera ku kitanda omusajja ayinza okugamba ekigabo kyatandikambye batazze nagamba olaba kale biri bayinza bigganira naye simawali ne kale ekizibu kiri ekyo nti Magola ssente azirina abaana bonna abamuliko bamuwaana anko empale ya bbeeyi ze nagigogolinzeeko ekisinze n'okumalamu amanyi naye era omusajja muge empapula zimpeereze waliwo candidate opposition nga w'amaanyi yagenda mu electoral commission neyeewandiisa jjukira bw'omala okusweyalinga bakiyita batya swaliza affidavit ekipapula kye bakuba kirina okubaako sitampu kakasa nti buli kimu okimazeeyo otuukiridde yakwata ekipapula ate kuli sitampu neyeeyongerayo kati era tugenda mu biwoobe kinaasinziira pozi nga banaatandika blind eye naye bwemutunuliramu nti ne bagaagundi ye yakikola bwe banaakyogera social media egenda kutabuka nga balaba bamusaliriza naye yakikwa tekuli sitampu kakasa kakati buli kimu kiwedde bingi nnyo ebyo naye tujja tandikira awo basibu ne bannyabo ndowooza omwaka tugutandise wewe tutunudde Bebe Cool byabaddeyo mpozi ate yagala nayogera ku by'ennyonyi kale wadde watuganya okwogera ku byayita naye munange Bebe Cool waffe tujja kuyogere ku Bebe Cool list kesooka efulumbe anko Bebe Cool nina obuzibu naye Bebe Cool is a nice person nyonyonyonyonyonyonyo ekyokubiri nga Uganda ekyatambulanga bweti teweetaaga kubawala nnyo ne Bebe Cool muyinza wate mukkiriziganya naye teweetaaga kubawala nnyo naye nga kimwetaagisa olunaku lulamba okuddamu message yo
kituufu kati ebintu ebimu abamu twayiga okukola bwetu ebyo bikulu alina wakuyisa omulala watasobola kuyisa kuwolana yakibazaako nange omusajja omukulukulu omu yaŋŋambye mukwano gwange yaŋŋamba akasirye mwe mukulidde mu Kampala temumanyi bintu ne mubuga bwanyumiza nange amanyi omuti gwe bayita omuvule angaye omuvule guba gutandika okukula gugenda straight gudduka speed naye omuvule ogunaawangaala gulina egutuuka ne gwewetako bwe guti nga mu kweweta kuti guleetera bonna abajja okutema nga balowooza gwe tegulina makulu ne batema emirala naye nga gwe gweweseeko kuwangaala naga abantu bamulina okuyiga waliwo bw'olina okutuuka n'ogaana naye kasooke neeweteeko n'ofuuka obuvule ne weewetamu kati ni bwoti naye oluusi mugenda n'okula sipiidi oyambuka bwoti buli omu akulaba nti oyo kizibu abantu abasinga kati ebitooyo tebabikola ki tebabitunuulira naye ensi za Afirika ezisinga sijja ga Uganda olina okuba nga onoonya balansi bwe bw'oyagala obeere ng'abeera mu Europe iwaweroka kale basibe ne banyi bali twagala kubagaliza mulungi yinako sokoyisa omuyimbi bali nnyo bajjukiza tuli mu mwaka guno mupya 2026 nina omuyimbi wange Sava Kalimu fena tumanyi omuyimbi gwotembeeya Sava Kalimu alina kayimba kapya ngoma yange bakayita Love Story yakata lero lumu yaka premierings of course kagenda kubeera ku platform zonna ku radio ne TV sakayimba tukagale kayimba kalungi nnyo kekatuguliddewo omwaka gwa 2026 so tugenda kubeera nga tubawa updates ez'enjawulo n'embeera nga bw'eneetambula naye nga Sava Kalimu tukutumiddeko ali mu America eyo Uganda yasooka n'agyesonyiwamukko ali mu America era agaba ku $. Yange Sayimo ali atya ko Sayimo mu atenedda soko omusindikire namba ya Sayimo amukubire kati amuwa obujulizi ti ddala yabuuzizza kale mbeere bulungi mwiraba Connect Pro bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties beba kuyunga ku makaga golubererako ne kole ne ekibanja mpola kati beeyune munywani beeyune tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo Connect Properties